tuli mu mwezi gwa 8 tutandika mutandike abakulu bano mbaleese tubenga tuwayawayaamu naddala kwebyo ebibaddewo mu mwezi guno ogwakayita ogw'omusanvu. Njagala bababuuzeeko abamu mwali mubalabyeko abalala bapya naye kintu bwekyo bwe nkitambuza. Nze Fiiki nkwaniriza, tuli ku Fiiki Media. Subscribe, like, comment, share. Ate tuwirabira kunyiga kade n'okunyiga akagamba ako ka join kubanga bono kanyigamu obuli ojja kusasulayo $1 ntono osobola okulaba ebyo abalala bye batalaba. Jackson ogamba otya? Ndiwo bulungi ssebo. Abalabi ba Fiiki Media tubaagala nnyo, tubeebaza. We send our big gratitude to you and our regards to you. We really appreciate. Mwongere okulaba Fiiki Media ate mu subscribing munyige kade and little dollars are not many. You can pay and subscribe and watch more. So we really appreciate mwena abalaba Fiiki Media. Manya n'eddoboozi singa nasoma. Mubaagala nnyo nga mulwawo okulabika wano. Babambuuza nga siina wembajja. Myezi emeka mbu tubaagala nnyo kyokka tebalabika. Amanya n'eddoboozi Kedrick Kabano. Tubaaniriza nnyo bambi okubeera ku Fiiki Media, bafanzi baffe, abawagizi baffe abatwagala. Tubabuzeeko nnyo okusinziira buli omu ku mirimu gyakwasaganya. Kusinziira buli omu ku mirimu gyakwasaganya kuba buli omu akola mirimu gya njawulo, naye naffe tubadde tubasubwa nnyo ku Fiiki Media wano. Wabula kye tubasaba kiri ekintu kimu, bw'onyiga no subscribinga ku Fiiki Media obako kyogase ku Fiiki naffe n'okukola ki n'okuba nga tugenda kubeera nga tubafisiza obudde obungi mubeere nga tubawa ku ndowooza zaffe. Yaman Badange musibi mutya, amanya n'eddoboozi nze Uncle B. Tubaaniriza Fiiki Media tusanze okulaba ku Elite Backpackers. We bali kutukyaza, by the way. Tukukyaziza nawe tukyaziza. Singa nasoma ndudde okulaba kigaana kyange nsanze okubongako. Muliro. Get ready. I and I, Uncle B, representing for the Ghetto Man, straight out. Representing Sakadem. So bwetyo bwe tugenda okutambula. Njala kusooka naawe singa nasoma. Twasema okubeera wano abagoberera ennyo channel eno era adde bambuuza. Omukulu yatugamba ekivulu kigenda kubeerawo mu Gwakutaano. Tutuno tuli mu Gwamunaana tetulina kye twalabyeko. What's going on? Kyekyagaana era tuli ku as of now. Empewo za radio zangamba nnindeko tusooke tukole ekivulu kya Wizo. Ife tubiraba mangu. Twabiraba mangu. Empewo za radio wazisanga wa? Sebo tosaba beera bye tulinga toyina. Naye nga ekivulu ekyo era twalina okusooka tulinde good life. Omanyi buli kintu ekirungi kitwala obudde. Era okuva omugenzi Moze Radio yatuvaako era nga tuplaniza okukola show ya good life nekitabaawo. Era Wizo Manizo bangi baali balinamu endowooza y'okubeera nga tukolayo ekivulu kye. Naye nga abasinga balowooza oba tabiriiko oba tali serious. Naye bw'oba oyagala okukola ekintu ekirungi okiwa obudde, bannamasaka tetwagala baleetera kivulu kyabayabuyabu. Njagala nkola ekivulu nga kya mutindo, nga kya mulembe, nga kiriko omutegesi, ng'ebintu biri organized abantu bajje kumalya fulo banyumirwe mu butuufu nga ekintu ne bwe kitwala emyaka 2 oba omwaka gumu naye nga kirungi. It's better than rushing and crushing. Okay. Yeah. So kati tuli ku kikati ekyo fine tukitegeera. Ekiriwo mulindirire Bossman kyagenda obbagamba essaawa yonna ngenda bamba wulira ekiddako. Okay. Yeah. Wizo y'ekivulu kyabadde kitya? Wabaddeyo wakirabye? Nabadde siriyo. Nayo olunaku lw'eggulo nabadde nazze Masaka. But I was on internet of course. Omanyi kati ebintu byayangwamu ku emitimbagano gitutuusaako ebiri ku ground. So I love the entrance of Wizo Manizo from the Marvel Entertainment. Omanyi abaana aba family ya Chameleone baagala nnyo
firimu za Marvels, Iron Man. Era eyo yabadde idea ya Kamili. Yabadde idea ya y'omunene. So nabirabye Africana yagijjuza. Congratulations to Good Life and Uncle Wizzo and generational promoter Nobat Events. Exactly. Ekintu kye wakoze bannayuganda ndowooza ebadde nnyonta. Era abantu balabiddwako nga bakaaba because of emotions, essanyu nga libasusseeko. Wizzo Manizo has been shown love. Abantu bangi bali bagamba alina depression, ne tugezaako kirwanyisa ekyo kyeyali kitambula ne tubagamba talina depression. It's just that he's a person who also misses his life. Exactly. And ekyo kyabaawo nga amaze okulabikako ku Fangon Forest wa Alien Skin. So from that day, attention nebeerako ku Wizzo Manizo. Ne tulaba nga Nobat ayingiramu. Nekitandika nekitambula. Nobat Events, thank you so much ogwo mutima omulungi. Namulabye yatadde ne Sister Charity. Yeah. Generational promoter mbutufu ekintu kyakola kirungi. Performance yabadde etya? Okukyukako ku Jackson akatini nnyo okutangazamu ku bantu kubanga nze kivulo ekyo nakibaddemu. Ne bakwano baffe okuva e Masaka twa video da team y'abantu abawera 30 ku bakwano bange kyemanyi nti si 30 gokka kyentegeeza nti be basoda okuva e Masaka naye ku bakwano bange twaze ne team y'abantu nga 30. The show organization and everything was on point. It was perfect. Chenyezo gamba kuba Wizzo ne outfit ziyabadde ayambadde abantu abaza bamuyimbiddeko. It was very, very, very nice. Thank you so much for everybody who was there to represent Wizzo. Abadde aludde otuwamu ngera wumbimanyi ne kati kuluno yazze n'atukuba ate nga bannayuganda obwedda kye mwali mwalindirira omukulu mulabeko ku stage, back on stage, back on fire. Ate nakweze mabega nti abadde n'ennyimba ezikutte bannayuganda mu babiro ng'ate ali singwe. Edda abantu bayogeranga ne bagezaako okugamba Wizzo radio kavuddewo, ne bagezaako n'omumalamu amanyi musajja wattu nga balowooza tasobola kukuba solo ye. Naye ndowooza be batali bafaani be kubanga nze wemba nzijukira bulungi back then Wizzo alina singles ze ate zaali zona top hits. Naye amaze n'akijjukiza n'akiddamu n'akiraga bannayuganda nti tukuba Mayanja family mukuba. So that's it, brother, and thank you fans. Ettaka balitwala nga tonna bagenda mu byettaka, nga tonna bagenda mu byettaka, kansooke njogere ku kivulo ekyo ekisookera ddala. Amataala gabadde Uncle Brian tufune ku waitress. Amataala gabadde malungi, stage yabadde nnungi. Yes, very nice. Sound yabadde nnungi. Wizzo Manizo yatandise n'oluyimba lwe bayita talk and talk. So in life you can never stop people from talking. Exactly. Era nga gy'obadde ogenze. People will always talk. Yeah. They will never stop talking. Exactly. So I think it was a good message to those people abagezako criticizing Wizzo Manizo bw'abanga yayingidde n'oluyimba lwa talk and talk. So let them talk. All the lyrics is in the song explain it all. Exactly. And of course okubeera nga ne Wizzo Manizo bajje ekifaananyi kya Moze Radio ne bakiraga ku stage, abantu ne bagezako okujjukira muganda waffe Moze Radio. Nakyo kyabadde kirungi nnyo. It was a very, very, very good and a respectful action on a show. Kyabadde kintu kya kitiibwa. Then katusooke twogere ku birungi kubanga ndowooza eno industry esawa tutandika okubeera positive than negative. Exactly. Of course, this is our generation. Then nalabyeko Jose Chameleone yajjidde mu outfit ng'eraga kingship. Jose Chameleone is a legendary. The last time I met Jose Chameleone, it was really amazing. Jose Chameleone musajja gw'osisinkana n'olutiko ne lukuyiikira. Ate n'ekirala wabanga akimanyi nti you got it. Abagenda kuwa big up. Namulabyeko ne Baozambe, mulabyeko ne ba Alien Skin. Jose Chameleone ye muntu atayisa mu time zalimu essaawa zino
zakuza back to the industry. Exactly, yeah. Yayingiddewo na covering a brother we namulaga we are one blood, we are one family, we are the Mayanja. Mama tetumanyi eddagala lyanaza batabani be gye yalijja. Palaso naye twamulabye yazze na performing akone Wizo Manizo, but I think the congregation welcomed Palaso well. Yeah. Abantu bamwagadde yabadde yanyumye bulungi mu karedike ate ennaku zinanyiridde alabika bulungi musajja ayimbye enyimba weziri enyimba musajja tetuyinza mulowooza tetuyinza muyisa mu gaali oba kulowooza nti we cannot appreciate what Palaso has also been in the industry. He's a big artist, you know. So Palaso naye performance yabadde no ginalabeko Mudra Divairo ya represent Mudra oyo y'omu ku ba guys betuyina mu music nga wa one blood. I've ever met Mudra, netwogera mu twalina gigi gye twali twagala okukola naye nga alinamu ennyonyi. I never met him, but according to what is on ground and stuff, he's a real guy. Mudra banamawulire mwagala nnyo okugenda ennyo mu bya katusooke twogere ku birungi ebyabadde mu bikyaliwo ssebo. Eyo show we twabajjogerako tuyinza ojjogerako emyezi 3 nga tetunnamaliriza byabadde naye no sebo tulina ebiseera ebisinga kusooke ekigambo ekyo Chameleon atera nnyo kyogera n'agamba bannayuganda twagala kwagaliza tufa nnyo okulaba ebibinga ebirungi weebiri kati oyinza okwesanga walabye ekibi kimu noyagala kibike birungi mutwalo naye birungi byabadde bisinga obungi kati wali birungi ebyabadde ku Shofik Media twalabyeko abakyala mwawagidde Wizo Manizo, the female industry. Thank you so much, we applaud you. You are big up on yourself. Chemwakoze Chakabenyo, Lydia Jasmine, twalabyeko Nina Rose on stage. Spice Dana yimbi yabaddewo na supporting. Oh, Mami Zuwena yabaddewo yaguze meza. Uncle Bebe Cool ebyomukyala saabirabyeko yabadde mu ssente za bbaawe yabadde mu ssente yabadde alina okubala ssente kubadde oyagala ekisawo kyonna nobati agende nakyo yabadde mu kubala ssente. Mami tukwagala otegedde ekintu ekyo munange okuuma omukulu omulabiridde bulungi. Mami Zuwena yabaddewo twogera ku bakyala b'abanene ne Papa Wizo byali byadde teyamukuba obudde buno yatwala yaliyo somero kati lwaki oyogera byotamanyi butambi butya nga balaganga akuba webuli tuli ku kivulu katambi nga akuba tuli mu kwogera ku kivulu oba tuli mu kunyumya ku mboozi ez'emyaka egiwedde tuve ku kiri tudde ku kino ekyabadde once you get tutandise interview nga twogera ku bya mwezi guno tukimazi kyaggulu kati kye kirala kye twagala okwogera kati munnaye Fik Media mwogeddeko Wizo mwogeddeko kati tulina okwebaza abantu bano tulina okwebaza Uncle Bebe Cool. Uncle Bebe Cool we bali ku supporting our industry ya Uganda. Big size the silent majority brother. What I don't know Kenzo ya supporting nze lwakuba nti yabadde alinamu olutambula lw'ennebbi teyasobodde kubaawo but the support was there from the federation. President yabaddewo full support weri and abayimbi Eddie Kenzo ye president wa Uganda Music Federation. Bino byabanene munnaye gwoba toyagala bikkiriza biveemu Azawi kati nno munnaye Azawi yabiri tori Azawi lwaki oyagala ojje kubawo kati ate mu show kati soke tumalirize show ya Wizo ate ndate muviva munnaye Wizo Manizo oyo legend oyina engeri gyoyagala omukuba oyagala mucapacapa nga abukami omukulembeze kwa Eddie Kenzo yalinga abukuba oyagala kubeera nga bali abagamba Azawi yabiri tasobola kuba luyimba yekka kyoyagala okugamba naye nga according to the performance that we got yesterday it is put in history. 2nd August 2024, the memories of good life in Kampala, Africana. Ye yasinze okujjula. All shows zone ezakabeera ku Africana. Wizo Manizo ye yasinze ojijjuza.
Yes. yafanya ebintu omusajja ayimbye ennyimba nyingi kale tugendera nammwe mubayo katubuuze nammwe we muli nedda fiiki mbadde njala kukubuuzayo ekibuuzo kino omukulu era sijja kukolera bantu nkolera bayimbi omusajja amavoko gamubuzeemu yatudde mu ngatto z'oli atatuulikamu nze ngambye gambuzeemu gakubuzeemu nga gwe vocally wabadde oyagala ayimbe nga radio omanyi abantu balina olugezigezi yange nedda nga si radio mulina olugezigezi mwabadde mwagala ayimbe nga radio wizomaniza oyo kati nze kyengenda obbagamba bannayuganda nabaddeyo nze nalabye kyemmanyi mwasiimi kusinziira ku kyetwakoze eki kyetwalabye this is my opinion kyaganyeemu kale eyo nga tuvuddeyo naye nga it was a success of course